banange webale nnyo okulowooza ku bannamwandu n'ekirala hajati nina kankusaba dokita oli mukyala muyivu oli dokita kati obuzaayo ekitiibwa kimu kyokka ekya profesa obeere profesa w'abayivu kaakati mbadde nkusaba tulina n'abasingle mothers njagala nabo tubagatteko abakyala weebali nga bali bokka n'abaana nga tebalina mwasiriza abakwatizaako era nabo nkusaba tubagatte ku bannamwandu titugenda kubakuba kisiraani nti bali bannamwandu nedda abasajja baabwe babeerewo naye tubagatte tubeere wamu nabo banange neyanzizza hajati neyanzeege weebala okujjukira weebalire eddala mukama wojje akuddizeewo mbadde nsaba ne vice chairperson wange ono bwe twakoze omulimu okubakunga abaweeyo obugambo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abakyala mwenna nsanyusa okubalaba mwebale kukkiriza ne tubayita ne mujja. Dokita weebale obuvunaanyizibwa bannange kino omukyala tanafiirwa mwami we newuwe kikola ki kijja naye maama dokita nga n'abakyala bwagambye tukwate ku bakyala bano naye n'abaana baffe tubakole ki tubafeeko tulemenga kuŋŋaana lunaku lukulu luno lwokka otegekengayo nti bannange bamaama mujje twegeyeemu tuteeseemu mulabe ekyekyokukola naye nga n'abaana baffe tetubalese ki mabega. Lwaki njogera ekyo? Vice chairman yakwataganya n'ensonga z'abaana. Namwandu bw'asigala nga asigazza abaana n'atayambibwako n'abaana baba tebajja kgenda bulungi ate n'eggwanga lijja kuba terigenda mu maaso. Weebale nnyo maama, weebalire ddala omukono ogwo omugabi okaddiwanga mutwe omukono ne gutakaddiwa ogugaba. Tweyanziza nnyo ebigambo bya Nnaabakyala ne Vice President we era nno mu kaseera keekaaga mbadde njagala omusajja oyo dijja atekeko kakaswida nga kakuba mpola. W'abantu musomi w'eggwanga kyalo w'ettendo nsanyuse nnyo okulaba Mukama mulungi nsanyuse nnyo okubalabako olunaku lwa leero lwa Eid enkulu ennyo nga twejjukanya ekikolwa kya Nabbi Ibrahim lwe yali agenda okusaddaaka Ismail era Ismail kyemuba mulaba yenna yeetawula waneeno singa bagenda mu saddaaka naye Allah n'asindika endiga nabanga Ibrahim alayhi salaam yasalamu endiga kyova olaba leero tucelebratinga Eid nga tulya ennyama oba ebisolo naye bambi nsanyuse nnyo okubalaba baganda bange Allah nga bwe yatugerera ffenna tekuli yakyagala naye Allah bw'atyo we yagera naye nga mbakubiriza nti mubeere bagumu wendi tujja kwekumaakuma omukwano guno saagala gukome wano leero njagala tusige nze essimu yange eri open 0782 24 85
10. Njagala munkubire ensonga yonna ekwata ku baana. Kubanga oyogera ku namwandu oba otegeeza n'abaana bamulekwa. Neewaayo okulaba nga abaana bonna basoma. Nze nakula ndi mulekwa amanyi kitegeeza okula nga tolina bazadde. Hey, 0782 24 85 10. Yeah, mubere nga munkubirako nga twewa amagezi tukume omukwano tube nga twewabula abaana baffe tubabeererewo manembuyaga tebatwalanga abakyala mbasaba omwami waaba agenze bannanga abaana tubabeererewo oba ofunye omwami akutwale n'abaana temusuulanga abaana mu nju nti ndaba kitaawe yafa abaana bwe babeera neewe oba obeera. Nze ndi mukyala mugezi nja babeererawo nsobola okusaka just kwekolamu mulimu ne tuteesa ne tuweewabula nti ajja tukole kino nsobola okusaka ne tukikola. Nebaza nti omwami wange yanteekateeka yalina ebirooto bingi. Obanga walina omwami wo ng'alina ebirooto tukkiriza mbuyaga bitwala gwe beerawo omoving forward. Oleme gamba nti omwami ndaba yafudde ebyo byawedde bajje bakukange lemerako olabe ng'obulamu obutambuza nga Allah ate waagera ebirala okusinga okwekweka wansi w'ekitanda. Olunaku lwa leero lubadde lwa nnaku nnyo nakedde kabamu era mbasaba bannange mubeere nga mubeera basiraamu mutye Allah essaawa yonna tugenda. Idi yasembayo era twali mu lockdown idi ebiso sheeki yatusaaza mu kayumba awo ne kati taliiwo so naffe tetumanyi nti idi endala tulibeerawo so tubeere nga tutya Allah twetegekera olugendo olwo. Mbadde nsaba buli namwandu tumuwe ettuulye bambi mugende mulyeko n'abaana bawute ku supu mukena badde bubi bambi it's okay balye ku nnyama ne saagala mwana yina kutuula waka abaana balina okusoma nina essomero primary secondary basomera bursaries abaana tebatuula waka abaana basomi n'abatalina bulungi bino magezi ga mu class waliwo ebintu eby'emikono betusobola obateeka mu kubwereere temubeera n'abaana waka temufumbiza abaana nti ogwanda kagugende nabanyi kitawe waago yafa nedda abaana bano tubakumeekume tubakuze tubabeererewo Allah ajja tusasula mu kisinga obulungi nga talina waka ani abatuzizza mu birala leero sibitegedde kale naye bugambo obwo obutini mbadde nsaba buli muganda wange ajje wano mpolampola afune ettuulye assalamu alaikum warahmatullah mbagaliza obulamu obulungi mubeererewo abaana mubakuze mubasabire alla bateeke mu baraka ekyokubanga abaana bali mulekwa essaawa ziro kyekibabalamu maanyi baana bangi bakuze nga bamulekwa naye nga ate bamaanyi mu nsi muno nange nakula ndi mulekwa naye nange neewuunya kyendi so abaana baffe tubagumye tubagambe nti si kizibu Allah wabaageza olw'ensonga ze ne bajja kula. Assalamu alaikum warahmatullah. N'abanga awadde abantu bangi ebintu naye mwe temumuwaayo ku bintu kati naye n'olunaku olwayo nange ne nga kamuweeyo ki mumuweeyo ki ate muligamba ndi mukodo ajati kino ekirabo kivudde wayikyuli tokyagadde weyanze ng'osimalirimberi mwebale nnyo mwebalire ddala ikyuli bwetu bwenkola ndi musajja alina keya era wendaba nga wantu weetaagisa keya agiteerawo ddala n'olw'ensonga eyo tugenda kudda wali ajja tajja kudda wali ku gate abantu bave wali bwakwasa nga yakola ki Lija ichuli nenzanya ekirabo kyange kino kyompadde ewe bali kusima emirimu gyenkola nange nsima emirimu gyenkola wakkiriza n'otwegattako tetubanga tuyamba abantu abatali bulungi bamulekwa bannamwandu n'abakyala atugambye ne basingle mothers nabo tubalowoozeeko twongere bannange assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Idi etambudde ekyatukubiremu ku kifaananyi mikolo ki egibadde wano? Idi etambudde bulungi alhamdulillah so era ebaddemuko ku nnaku kubanga Idi yasembayo eno Idi al-Dhuha eyali ekusala ebisolo sheeki yaliwo yeyatusaaza twali wano era twali mu lockdown naye Allah takkiriza tetusobodde kubeerawo naye naye nga olunaku olwaleero
twabadde twakuŋŋaanyiza bannamwandu b'abakyala bafiirwako abaami baabwe nga tuyita mu chairpersons baffe ne babakuŋŋaanya ne tuba nga celebratinze nabo ne batwala kanyama kuba eno yidi yakusala bisolo kubanga nabbi Ibrahim yali agenda kusala omwana we Ismail nga Allah amulagidde amusale naye n'akyusaamu n'amugamba asalemu ekisolo so naffe tuba tu emulating ekyo ne tuba nga lunaku lwe tulujjaguza tulya nnyama. Ennyama otuwadde gyema kikaaki kuba ebisolo bikkirizibwa osalibwa biringa bina buzibu ki ajja tyogenda tunula wakati wanywe eno tubuulire osaze bisolo kikaaki ogabye bungi ki oba olina abakwasizzaako bonna otuyiseemu. Olunaku olwaleero ennyama gyengabye si nze ngisaze waliwo abawarabu abaagimpa nagendayo ne mbabuulira nti naye abakyala eyo bannamwandu ate balina ne bamulekwa nobanga batuwa ennyama eno ennyama ebadde yante koze ntya ngenda kusalayo embuzi eyange waliwo n'omwami omu yampeereza ssente nanga masalire sheeke so naye embuzi ye nagitumiza tugenda kugisala naye ngaolwaleero tugabye ennyama ey'ente yenagye mbawarabu. Kyekikusasa embuzi anti nayo nnyama n'ennyama emu gye basala nedda tusala ennaku 3 biwawaako bamaama ab'embuto ento bannamwandu ne bamulekwa leero betuwadde. Omuntu wakulanga okola bino ebintu at the back of your mind oba omuntu yenna abuuza kikyobala gye kigwera ku lukyumu wasooka n'osoma diguli ekyo ne tukita kaakati tukulaba nnyo mu zino CRS kuyambako abantu mu society kiki kituufu kyobala? Sina nnyo kyembala naye ng'edduniya obulamu butono we shouldn't waste any time. Nze mwami wange yanteekateeka nga ngamba ayagala nnyo mbeere mu community kyova olaba nga I'm pushing his dream far. Era saagala mbeere mu office oba mbeereyo wala njagala mbeere mu bantu kuba teyangamba nti njagala nkusomese obeere wakabimbire yaŋŋambanga nti njagala kuwulire mu community ng'oyamba abantu kyova olaba nakkakkana wansi naye mbanga mbeera n'omuntu wa bulijjo mbayambe kozi nina obusobozi. Olina essuubi lyonna eryesimba okuba bino byonna gye biggwera ndaba nga ffe abagwera ku baloti? Kagamba simanyi Allah ye asinga okumanya obulamu bw'omuntu kubanga ne leero saakisuubira nti ate kino kyekiribeerawo. Ninze essaawa zino ntunuulidde kuyamba muntu atalina sijja kubeerawo nga n'okuyamba mulekwa kuba nze ndi mulekwa ate nina n'omwana mulekwa so manyi obuzibu oyitamu nga muzadde wakufuddeko teri asembeza nnamwandu ne bamulekwa bennyini ne babeera baganda oba bagabana ne bafuuka bamaids bagamba ekyana tebakikuza nampisa tekimanyi mirimu yo katemba abaana gwe babeeramu nga bazadde bagenzi. Osaliddeko wa? Leero tusalidde wano annual yatusaaziza tangaseeka mutabani wange yatusaaziza amanye eddiini asoma bibiri. Bugambo ki bw'olina eri abakyala abatuddeyo bamuleku bannamwandu abantu bonna b'obawako eno yidi aduuha abantu bonna kasookaddemu kyomwana abantu bakitwale nti nga wooli tebasobola kuddamu kulaba kituli kya seeka batulabanga byonna byeyali akola. Njagezaako mu busobozi bwange okulaba nga nzibikira ekituli ekyo mu busobozi bwange njagezaako insha Allah nga Allah yankwatiddeko kozi si byangu ne biri mu challenges naye njagezaako kozi nali manyi byayagala nali manyi ekirooto kye twatulanga babiri ne tupulaninga obulamu bwaffe so insha Allah njagezaako okulaba nga nzibikira ekituli ky'omwami wange. Anti ensonga era nginnyonnyodde ne ŋŋamba nti idi yali eyaggwa eyokusala ebisolo twalina omwami wange twaliwo wano naye era ye yatusaaza wano we yayimira wennyini ng'atusaaza n'asoma kutuba ne kati tasobodde kubaawo ebirowoozo biba bitambula. Eddiini eyogera ki ku ky'okusala ebisolo ekiro? Sikimanyi kusala bisolo kyondezo kubako amasannyalaze kuba kati waliwo ebibuga ebimu nga tuyinza nakumanya nti oba obudde buzibye nga New York. Tuwa obubaka bw'oyogedde wali ku bannamwandu n'abaana n'okubasomesa. Bannamwandu bonna abali eyo mbakubiriza nti omwami waba akugenzeeko mbeererawo abaana topapa kudduka ku baana. Nze bannamwandu bangi bemanyi abasudde abaana mu mayumba ekintu ekyo si kituufu. Oba ofunye omwami omulala akuwasa akwagale n'abaana bo tosikusula abaana ba musajja mu nnyumba dde bataata waabwe yafa for you move on okubeera mutima mubi. Tubeere n'abaana bano w'obeera n'abaana bwe babeera teri alikkuliza mwana wo nga gwe maama we. Tubeere n'abaana twekumeekume nze wendi tujja kwewa amagezi
tubeere nga tukuuma omukwano twewabule we support each other abaana basome tubabeererewo Allah yasinga okumanya ate abaana baleme kukitwala nti no guba musango okufiirwa muzaddewo banga bangi nnyo bakimeekinze nga bazadde tebaliwo nange nakula ndi mulekwa nesikkiriza kyendi olunaku lwaleero so okubeera ng'oli mu mbeera mbi guma bugumi obeere nga kikuwa ate motivation n'omutima omugumu ennyo okulaba nti no you excel osobola okubeera omuntu w'omugaso wadde abazadde bafe okyali muto ekisembayo ddala hajjati ichuli akolesedde ekirabo tetumanyi oba kibaddemu kakuuma bulamu tetumanyi ki naye ndowooza wali kituguliddeko wannaffe abamawulire tumanyi ekirabo ye kiri luddawo ekirabo kya jjajja ichuli twagala kimanya tatuwa obutwa kubanga kati gwe hajjati ichuli nze sibimanyi ichuli mutabani wange leka kunsiga covid Isima okuwa ekirabo kitegeeza ki gy'oli nze Isima ngambye nti Isima agambye nti asiimye okubeera nga nina omutima omulungi okusobola okuyamba abantu abatali bulungi kyaŋŋambye ekyo Isima mutabani wange nze nawangala ne Sheikh bamuleka mu nzija z'abantu nina abaana bangi naye abbe mukibi mutabani wange yes kubanga be bamu ku nzija Seeka abaana be bamulekamu ng'omukuza so nina abaana bangi nnyo kati neyikyuli omu ku batabani bange era neyanziza nnyo ekirabo kye kyo kiri luddawo leta tukisumulule tulabe ekiri mubibuuze ye sibiwulidde nga byogera I think that's enough kambate bambi twagala kirabo kyokka tukiri simanyi kiri luddawa ekirabo ky'empeta kiriwa olw'omutima omulungi gw'oyina nasazeewo nendaba nga buli ssaawa olowooza ku bantu obbawa naye nga kwegamba they take long okukulowoozaako abantu balowooza simanyi byamaanyi nze nina keya abantu kyebalina omumanyi Isima wa keya ate keyizi bino biyigireko bijja kuyamba okukuuma ki omukwano gy'olaga naye ebintu by'okuddawo ne mwalasinga abakazi toyina keya mubeere vere luke kuloziri nga nsabuukulula wangi anti kati mwamanyira byapa bya ttaka nti omuntu bamuwadde keya teri bwetyo linda nsumulula osuna bisikiti lwaki oba omuwa ebirabo omukyalo omutima omulungi gwayina gwasinzira okuyamba bannaffe ababeera baviiriddwako bannaabwe nange omwo mwennyini mwensinzira ne ŋŋamba naajja ti ye abantu bamuwaddi majja tamanyi nze ndimu laafu mu ebbiiki sometime kati kyokuleeta ali muno ajati zino zonna eza dola ezaki beera ne annual ezo nno za bbeeyi ekiroya yeno gye bayita keya ekiwulya naye gwe walemu ogulira kubanga omukazi abeera mu ofiisi ye baba batayipinga tebali ku byamenvu simanyi enseenene byammwe abakazi b'ofiisi ab'ebbeeyi aba atayipinga na breakinga ka chocolate n'alya n'alowooza kubira it takes long ate tebulumya njala ajja tuno obulaba kamu anna ate Kenya okalabye kano kubanga mmanyi keya kati gogenda gula nseenene olaba jatu akadola mwe temulina kye mumuwa mutwala butwazi mutwala butwazi naye okugaba ennyama kwawedde mbadde nsaba bambi mugende nedda tubuulire kuwulira okuba nti nno gwe bakuwadde nga ye bwawulira ng'awadde abalala era naye bwawulidde nga waliwo amuwadde kituufu tubeeyanziza nnyo tubeeyanzeege mwebale nnyo mwebalire ddala si wammwe ate tabadde waggaba wanaja togaba nga kirabo kya muntu nga waali kayiziva ku chocolate waffewe ichuli kisolo kigezi ekituli kintu kigezi muntu mugezi era noona abeera ki ichuli akagero tokamanyi akagero ka ichuli ka muntu omugezi katajja ti muntu muki mugezi kati okuba namwegattako
nange nakyengoba mu mutima abayita Ichuli Foundation bwe namwegattako mu initiative eno ate namuguze simumanyi test namugulidde ajati nga mumanyi waliwo wa $1 wa paundi yeni naye ebyo musabako saagala ku chocolate mwebale nnyo mwebalire ddala katubaagaliza olunaku olungi ajati akoze nnyo katumuleka awummulemu media tubaagala nnyo all the time era mwebale tubeererangawo all the time mupushinze nnyo ajati Kurthum maybe andibadde yetuulako nga omuntu alina PhD ne to come out and evolve n'abantu ba bulijjo it's also good ekyo tukyebaliza mukama we joke we are friends we respect each other so much nze muwanyo n'ekitiibwa okusinga yes nze muwa nnyo n'olwensonga eyo nasalawo buli wanneetaagira nja kubaawo mundabye mu kusaba ente mu kusala embuzi zijja n'enkya tujja gaba nze Sohaba Kasumba Haji yabagenze emeka ate era ngenda genda ate mbasi nagenda lwakimbi esooka okay seka assalamu alaikum wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh obulamu alhamdulillah bulamu bwa kisa kya Katonda tubulimu era tukyabulimu okay bwaba kyabutwaziza okay oli smart ati idi but Evans mbeera nnyo mu nyambala eno ey'ekisiraamu kozi byenkola byonna byekuusa ku nzikiriza y'obusiraamu obaolya busiina nnyo kyembugattako but nyongera okugumiza abantu mu ekyo kye bamanyi bakubiriza okuba nga bakinywereramu bwetyo. Okay, tulaba mutuuse ku lunaku olwa Idi nga Idi eneyo era mugifunye mulundi gwakubiri mu pandemic muze Idi zammwe temuzisaala. Yes, twakola Idi ekisibo yasooka eyaddako by the way kati mirundi ena tuli mu Idi nga za corona za pandemic okay muzimalako mutya because ate mufuna budde busalako n'abasiraamu bannammwe nasinkana bashek bammwe ababatwala kati kye tukola kati nganze nyina bashek bange nengamba nti sheziwa jangu nengamba nti she Bible jangu nyina bashek bange wetukungane waka ntubayita ne batuyigiriza okusinzira bo ku kyebaba balabye mu kiseera ekyo kakati baganda bange abalala bonna abali eyo abasinga obungi bo ate bamanyi okusinga kunze bo beeyigiriza bo bennyini bafuka bamasheeke mu famire zaabwe kanaffe watonotono gamaka akambasaaze katusaale ebyetaaga ennyo okumanya okwenjawulo n'oyita sheekhe wo kubanga buli muti n'omusiraamu naddala ffe Katonda bagenda asumusiza ku balala tubaako n'abantu abatugenda batulungamya we tuba tuseseetuka kozi n'emirimu gye tukola egyaffe girimu ebizibu bingi nnyo buli kaseera weetaaga omuntu akubudaabuda katulina bashekh kugamba nti sheekh kati nyina Alifa Lwanga sheekh Mulamba ngamba Alifa jangu wabawo ekiganyo najja natukwatamu naye olwaleero kati ffe tusalidde waka era okusalira ewaka era tusalidde waka tusalidde aye ne tusalira ewaka nti bulwadde lunaku lwa kusala bisolo kati tuddayo kufuna byakulya tulye ennyama yaffe kitukoseza financial but nga ebyobusiraamu nga bwe bitambula tekitukoseza kubanga basinga bamu kuffe tukulidde mu maka amaavu kyemukola temubutaabutana na kugula byakulya bya mwaka guno mupulaningira gujja kati ffe ensolo zetusaze leero ffe twazerundira omwaka guwedde nti omwaka guwedde gwatuka n'ogulayo embuzi owente n'agigula kati omwaka omulundi guno ebaki bannungi okusala sebizibu byonna ebisanga abantu tugenda kuyiga kubyeteekerateekera baganda bange bonna abasiraamu abaliyo mbasaba embeera eneyinza obutakyuka gula akabuzi konosala omwaka ogujja endiga gyonosala omwaka ogujja mu kiseera kino soogigula $7,000 ate nga kati tegisobola kusobozesa kusala naye omwaka ogujja ajja kuba gikusobozesa soogitwala mukyalo ewammwe oba kati ngaffe ababeere wagazi osoogirundira ewaka okitegeera so ebisigadde onyweza bunyweza ebyo bikulambikibwa mu Quran n'enjigiriza endala okusinzira abasheeke batugamba togenda kukosebwa kubanga n'omwavu wakuyingira ejjana kati n'olwekyo pandemic yaleeta bwavu kuba tetukola naye byo ebyobusiraamu bisigala bigenda mu maaso olina okusiiba olina okusaala kubanga ne bwe kinaabanga ekisibo kize mu njala ennyingi era ojja kusiiba wadde obwavu kati tulina bungi era kikakatako okulayika ng'osaddaaka oba okitegeera so kati ffe tulina kweteekateeka n'omanya nti kyekigenda kuggwawo kangula akabuzi kangula akateeka sente ntonotono okusinga okugula ente ya $3,000,000 kati soka okugula ente ya $3,000 next year ojja kuba osala ng'ogabira ne ku banno ndowooza kyeki kiyinza okugerako okay tunie essaawa eno nze ekirungi ekiriwo ekisinga obulungi nze ntambula emotoka yange etambula terina sitiika nze sitiika
entambula buli wenjagala wonna siina era nabadde Masaka siina sitiika nze sitiika era omuntu omutuuka nomugamba nze Swaba Kasumba agamba omuyimbi waffe genda bwekitegeera olaba nga akuyitiriddeko era abantu bakimanyi ekyokukola okolera ku dashboard nojjawo okojjawo nomuwa kubanga president yagamba abaagala okutambula ku mulundi guno mugenda kusasula kakati sokutambula ntambula era bajja tusaba balambula ate sirina bangi kati kinyambako mpozi okulambula abantu bange kozi nze nkulembera ekibiina ky'amataali ekina groups z'amataali 137 kati nyina zirambula nyina okulambula okulaba obulamu bwe bayitamu n'ebirala bingi so sobola kubeera waka era nange ndisenso waka nga bwogambye hakiro ina meka nyina 2 zokka batugamba nnya njizijja kuggwayo bale tukusuubira okuba nti nno oli ggulu kuba ntulaba abayimbi abawuma ba superstars abayimbi bonna abasinga bali ggulu eggulu waliyo owuma ne superstar kakati ate nze ndi wa Kanama Kaswida na Shade Talabu and Matali Association ffe tituna tukagenda sala kina tukogenda tujja genda kati abaliyo bagenza nabo okugusa nsonga zaabwe kozi balina objectives zaabwe balina ebiruubirwa n'ebigendererwa byabwe ebyawukana kozi mu music industry anti ffe ensengeka y'ennyimba zange z'amataali eyawukana ku za Levikson wadde zonna zanzikiriza kakati n'ebibiina bwe bitabo bibiri ebigendererwa byaffe ffe nga abakanama bibirala ku bya superstar n'ebyawuma ate bingiri nti nabo nga bolaba media house neno zonna zibeera zituwa obubaka okutwongera okutulungamya naki naye ng'ate bannannyinizo baba zitandika balina vision ne mission zanjawulo kati abali eri mu kiseera kino bali kugwabo naye nze essaawa zino nva Mutambala kulaba ku baana bange abeeyo otwafiiriddwa jomemba waffe Alifa Lwanga yafiiridde mutabani we Allah musaasire kakati nze gyenva kati kiba kitegeeza nti tuyina ebigendero byanjawulo wadde tukola music abali eggulu bamanyi byebagusa naffe ekiseera kyaffe ekinaatuuka tujja gendayo ngaffe abamataali oba abasiraamu okusooka kwa byonna abasiraamu bagume kino ekyajja kyaliwo era batugamba abamanyi nti omulembe guno bwe gwajja nabbi yakubiriza abantu basigale waka basigale nga basaala ekirwadde kino ekirina okuba nga abantu bakisanga mu kkubo nga kyo tekisobola kusanga waka abantu bakyajja era bakyewala nekigwawo ne ku mulundi guno tusigale nga tusalire waka kirungi nti obusiraamu tebubaako nti nina kusalira ku muzikiti gwa gundi nina kusalira ku muzikiti gwa Kasumba ogwa Swahaba ewaka wenyini eswala ebeerawo oba ya idi oba yaki yonna eggwerawo nolwekyo nsaba Katonda aliwo ekisa ekingi akuyita mu idi eno tubeeko bye tuyiga ffe ng'abasiraamu ebyenjawulo ffe ng'abayimbi ddagala abayimbi mbeeko bye muyiga kyonako olwaleero music asibiddwa emyaka 2 wabula mu myaka 2 basobodde basaddaakirayo emitwalo 10 kyokka nga vidiyo yo ebadde etwala miliyoni 3,510 audio wo atwala akadde kalama ne bakwadde emitwalo 10 mu myaka 2 ate nakyo ne gitakutuukako era tezinnajja ekyo nakyo kyongera okubayiga nti tetugenda kusigala ku ndongo yokka oteeka okuba bibala bwe tugattira bwe tuba tulina amataka tulime abatasobola kulima mulunde abatasobola kulunda musungule tusobole okubeera nga tuva mu kuyimba okufuna ekyokulya wabula tufune okuyimba okutukula amaaso nti omumwa bwe guziba basigale nga amaaso go gasobola okuba ku kyegalya kubanga galaba amaaso bwe gaziba amatugo gasobola kusakira ekyokulya kubanga gawulira endamic esinga kuyigiriza ffe abayimbi munaddala ffe abasiraamu kubanga ffe tuyimbira mu bibinja nti osanga group emu Kigolooba ng'erina bamemba 47 balya ku luyimba olwo lumu nga balina okuperforminga wali ku dduwa balina okufuna ku shukulu balina okugenda ku mbaga basobole okufuna ekyokulya kati emyaka 2 nga tetukola abantu abo baba balina okubona naye katuyige gurupu y'abantu 47 bwe muba mwina mwapangisa ne mulima ebijanjaalo ne mulima kasooli ne musimba kalitunsi kitegeeza nti kiba kitambula era katufe kye tuliko era ebutambula tuba tugeze kulambula ttaka litwagala okugula tusimbe kalitunsi tusimbe oba mwanje tunaba tusazeewo kwegamba tuve mu kuyimba okufuna okufuna ekyokulya tuve mu kuyimba okugenda tuwangaza tuweerera abaana baffe nkubiriza buli muyimbi gy'oli oba oli waffe wa Kanama oba oli wa Uma oli wa Superstar oli wa Talent oli wa Promising ng'ebibiina bwe biri ebikola federation n'ekirala mufube Katonda basaasire abalungamye kino kibaberere ekigula luggi buli mutandikawo ennimiro genda ofune ennimiro bojja yazise olime kubanga twategedde dda nti abalimi bo bafunye ne kasente fe abayimbi tetunafuna nolwekyo kitegeeza nti ffe tusigalirwa nnyo batuleka nnyo tusobole okweyimusa ffeffeka Katonda nga mubeezi waffe
idiene egenda okujja pandemic ne bene besigaddewo tugenda kuba tetuli mbasabiriza ate tuli gulu ate tuli kagundi ate tuli wambwana tugenda kuva mu kusabiriza kuba tulina ennimiro zaffe tunywerere katonda affe nga gutusaba birime byaffe bireme kwokebwa musana nga tetuli ku bantu mutuweyo 10 ate simanya bayombedde wasali musale